Baddereva ba special bano abalumbye poliisi ya Kira Road bakolera ku stage ez'enjawulo okuli eyewandegeya Kasubi Nankulabye Mulago ne Bwayise. Bano okulumba poliisi eno kididde okutegeezebwako nga poliisi webadde eteekateeka okutta ku kakalu omuvubuka Isaac Opolooto w'emyaka 24 gwe bakwata lumona ng'agezaako okubba mmotoka kika kya Nuuwa ku muvuzi munnaabwe gye buvuddeko. Tugambye bakkiriza omuddiza mmotoka ye kiba kitegeeza nti ekkubo ery'okuta omusibe liba ligaziye kujja naffe twongere okukaatiriza obujulizi okutuyamba okulaba nti efolowinga ababbi abo okulaba nti babatuukako ekibondo kyabwe ekibba emmotoka balimenga okubatuusanga ku poliisi ne babatabuti ne bagenda nga baniigira n'enkeera ne badda ne batuusa ekintu ng'ekyo kibatuusiza ku bannaffe abalala. Bano bategeeza nti omuvubuka ono ng'alina abantu abalala okwalina obuwala obuto bapangisa lidadi ziwa okuva ku stage e Nankulabye kyokka bwe baatuuka ku bbala ya Casablanca ne bamubuzaabuza ne bamukuba kalifomu oluvannyuma ne bamubba. Mmotoka y'ekika kya Nuuwa UAT Lusamba E8L bagezaako okugibba wabula ne balemesebwa oluvannyuma lw'okugisiŋŋana mu lookoziwa gye yali ataddemu. Omuvubuka Opoloti mu kugezaako okusimbula mmotoka n'emulema asikali wa Casablanca we yamukwatira n'amukwasa poliisi. Abantu babiri basatu omuntu omu ajja n'akupangisa n'agamba nina abantu abalala bengenda okuteekamu. Bwe mumala okubateekamu bakubuzaabuza ne babakuba bayinza okukuteekamu ne bakuba kasooda ogenda okukakana okutegeerako kukomaawo. Bakujjamu ebisumuluzo basimbula emmotoka ne bagira ki ne bagenda. Kati ku mmotoka eno eky'omukisa bagenza okusimbula mmotoka ne balema. Bagenda okutuuka ku mmotoka ng'omusajja ali muli akuba serefu naye egize eki egaanye bamubuuza emmotoka yo abaga nti ye emmotoka yange bamuga lwaki tesimbula. Abo bamukwatidde wabaddeko n'akabalako ne kagira ki ne kadduka. Omu ku baddereeva bano ategeezezza nti engoye omuvubuka ono ze yalimu ku olwo z'engoye zennyini ze yalimu emabegako lwe yamubbako mmotoka y'ekika kya Ipsam era nga naye yamuwa kalifomu n'amuleka ng'ataawa era amaze ebbanga munoonya. Eta soda nabo ne basaba omwenge gwabwe ne banywa kati mu soda wano bakutuninga obuwala buli busatu bakutuninga wano kuzanyisa cupa zino kati gwe batumanyi ngo bivuga ndeke bani n'enziga zikizonga nyo light ebanga ntonotono batuninga ku cupa zange zino batuninga yakati bataddemu ekikende kya California. Bategeeza nti bakabbibwako mmotoka eziwera 5 nga kyaviirako ne munnaabwe Ibrahim Kyeyune okusiibwa mukama we Ruzira oluvannyuma lw'okumubbako mmotoka gye yali akoleramu mukama we n'alowooza nti yali mu kkobaane. Kakati ate ekizibu ekirala nti ne babbyeko emmotoka namba 5 omugagga yakwata ddereeva bwe yali awadde emmotoka yagivuge n'amuggalira ali Ruzira. Omwana wange avweyo mu kkomera bamuleete alabe ku musibo ono. Abasirikale bagezaako okubawoyawoya ne beerema okutuusa DPC w'Ekira James Wanyama bwazze n'abawuliriza kyokera balemeddwe okukkaanya ebweru bw'atyo olukiiko n'alutuuza mu ofiisi ye. Abannyonnyodde nga poliisi bwetabadde na kigendererwa kya kuta Opoloti wabula ebadde munoonyerezaako era n'asambaga ebigambibwa nti abasibe batuusibwa ku poliisi eno bateebwa. Abasuubiza okugoberera omusango guno okutuusa lwe banaafuna obujulizi bwonna obwetaagisa okutwala mu kkooti Opoloti ne bavunaanibwa nabo. Tuli kukungaanya n'obujulizi obulala mu poliisi ez'enjawulo ze tugenze tutegeera nti kireka y'omwoyo abadde abba emmoroka eri ewalala. Ye Opoloti abadde ayogera ebitakwatagana ssaako okutankana gy'abeera aziddwayo mu kaduukulu era ng'okunoonyereza kukyagenda mu maaso. Adrian Bale Bwanika yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.